Bwe tusookera mu ssaza Kyaddondo, Minisita owa Kampala Hajati Misa Kabanda alagidde Ssenkulu w'ekibuga Kampala Hajati Sharifa Buzeki mbwangu ddala akole ku kyapa ky'ettaka ly'abasuubuzi abaliko obulemu erisangibwa ku Namirembe Road wakati mu kibuga eryaweebwa omukulembeze w'eggwanga mu 2006 erigambibwa nti waliwo abaagala okulyezza. Kidirida abaliko obulemu olunaku lw'eggulo okwesula mu jjulume ne balumba ofiisi ya ssentebe waabwe era akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lw'ekibiina kya NRM olwa Sheikh Haji Shafik Mwanje nga baagala abataase ku bagagga b'omu Kampala abeesomye okutwala ettaka lyabwe ng'ate balumiza nti pulezidenti yali bakwasa mu butongole. Nzize wano mu bulumi obw'ekika ekya waggulu okusinziira ku mpitamu gye tubonaabona ku ttaka eryo pulezidenti yatuwa nga baliwo makigwanyiza abeegwanyiza okujja okubba ettaka lyaffe kubanga tukoleddewo okumala ebbanga nga tuyita mu bulumi obw'ekika ekya waggulu naye abantu ab'olubatu batufuukidde ekizibu. Baleeta abagagga ab'enjawulo okwagala okubba ettaka lyaffe. No kaseera ako ke tuwulira ettaka baalisazeesazeemu era wano we tuli tetumanyi kikiddako tetumanyi we tulaga. Sebo pulezidenti tukuwanjagira watuwa ettaka eryo tulikolereko twagala otununule tuwandiisa amabaluwa twawandiikira executive director netuwandiikira Lord Mayor Minisita w'abalema. Shafiki Mwanje boogerako yeeyamye okutuusa ensonga z'abasuubuzi bano b'omukulembeze w'eggwanga kubanga mu kaseera kano tebalina waakudda so ng'ekitongole kya Kcca olwaleero lwekitandika okusengula abatembeeyi. Abantu engeri gye bannyonnyoddemu bali mu bulumi obw'ekika ekyowaggulu kubanga obusobozi bwabwe famire zaabwe ku katale awo akali ku paaka empya we bayimiridde muzeeyi oyo yabawa kati bwe bagamba okubagula babajjewo kitegeeza babeera basaanyewo ne famire zaabwe ziba zisaanyewo. Ekyokulya kikulu okuweerera kikulu n'obulamu kikulu n'olwekyo yensonga lwaki bambi basituse kubanga balumizibwa. Ate nange kinkwatako nga mulema munnaabwe ate era abakiikirira ku lukiiko lwa NRM lukulu. Wabula Hajati Misa Kabanda, Minisita owa Kampala, wano wasinzidde n'alagira olukiiko lwa Kcca okola ku kyapa ky'abantu abo mu bwangu. Ensonga y'abalema ab'ettaka ndimanyi eriri ku Namirembe Road yali ba 26 be bantu babadde nga beeropa bwe bajjayo omusango bwe nakitwala mu cabinet twaprovinga mu cabinet ettaka lino tuwa abalema side ne side era nga abaali bagaa nti tukaayana n'abatakaayana bonna nga tuba incorporating kyekipapula bwe kigamba ne mbayitanga mu ofiisi yange ti mujje tutuule mujje tuteese abalema beerema. Kati njagala ekintu kimu bagende wa executive director bamugee tukkiriza batuwe ekyapa kyaffe nga kiri mannya gaffe ffenna. Amalala getujja mu ssaza Kyaddondo abatembeeyi batandise okwetegula ezimu ku nguudo z'ekibuga Kampala oluvannyuma lwa Kcca okulangirira ekikwekweto eky'okubagoba ku nguudo olwaleero nga tebunnaziba. Omusasi waffe Sharifu Lukenge aliko byakuŋŋaanyiza. Kumpi buli luguudo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala obadde osangako omutembeeyi wabula wetwogerera bino enguudo ezisinga obungi abatembeeyi batandise okuzambuka oluvannyuma lw'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kcca okulangirira ekikwekweto Tokoowenja ekifuumuula abatembeeyi bonna ku nguudo z'ekibuga Kampala. Bano baali baweebwa sabbiiti 2 era bagamba nti ennaku zino ziggwako olunaku olwaleero wabula abamu ku batembeeyi betwogeddeko nabo bagamba nti abasinga obungi baatidde nnyo ekitongole kya Kcca nga tebaagala kusika muguwa wabula nti ate Ssenkulu w'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kcca yabategezezza nti ebikwekweto bitandika olunaku olwaleero ku ssaawa 2 ez'ekiro nti era buli omu anoonya ekibanja walala nga bukyali. Abatembeeyi bagamba nti tebagenda kusika muguwa n'abakuumaddembe bagenda okwenyigira mu ekikwekweto kino wabula baagala abaddukanya ekibuga Kampala. Lukenge tujja kumukwongera oluvannyumako. Bwe tugendako mu ssaza Buweekula enkalu zeeyongedde ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Buweekula South eyawangulwa akakana addukidde mu kkooti ejulirwamu. Omusasi waffe Ssebufu baana ba Kintu kaagatuwe. Ekifo ky'omubaka mu Paalamenti owa Buweekula South Mubende kikyaliko enkalu oluvannyuma lw'oyo yali alangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ng'omuwanguzi eyali yeesimbyewo ku bubwe ng'omuntu okuwera nga bwagenda okgenda mu maaso mu kkooti ejulirwamu ayongere okulwanirira obuwanguzi bwe.
Tumwesigye Fred ng'ono yali yeesimbyewo ku bwa Namunigina. Ye yali yalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda e Mubende nti yawangudde ekifo ky'omubaka mu paalamenti owa Buweekula South era ng'ono yali yeesimbyewo ne munne Didan Mubangizi eyakwatira ekibiina ky'NRM mu Fulaga. Ono Didan Mubangizi yamutwala mu mbuga ez'amateeka era okukakkana ng'omulamuzi wa kkooti ente e Mubende Sajjabbi Nobert azzeemu okubala obululu mwe yalangirira Didan Mubangizi ku buwanguzi. Bano tebaatuula bwe batyo beeyongerayo mu kkooti enkulu e Mubende era ng'ono Tumwesigye Fred yali awakanya ekyakolebwa kkooti ento e Mubende ekyokukkiriza okuddamu okubala obululu nga ne kkooti enkulu e Mubende yavuddeyo nekkatiriza obuwanguzi bwa Didan Mubangizi era nekkiriza nti ekyakolebwa ekyokuddamu okubala obululu yakikola mu mateeka era nereka mu paalamenti Didan Mubangizi akwatidde ekibiina ky'NRM Fulaga. Embeera eno eviiriddeko Tumwesigye Fred okubeera enkolokooto nga bw'agenda okugenda mu kkooti ejirirwamu addemu awaabe omusango buto okulaba ng'anunula obuwanguzi bwe era ono aweze ndi wakugendera ddala mu kkooti esemberayo ddala okutuusa nga bamulangiridde ku kifo ky'obubaka mu paalamenti owa Buweekula South. Tusobola kutuula ne tuzinga emikono awo no bwe tugambira nti ffenna tulina kusigala nga tuli bumu ate sigambye nti mu kkooti gye ngenda nze ngenda okusala omusango babalooya baffe bagenda okusala emisango baba na Buweekula South mwabo bagenda okwesalira omusango wabula tulina okukkiriza mu sisitemu gye tutambuliramu nti oba oli awo kkooti ze tulagamu zijja kulaba amazima. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM e Mubende. Bwe tugendako mu ssaza Buddu Abakristo n'Abayisiraamu nga bali mu kisiibo omubaka omulonde agenda okukiikirira abavubuka ba Buganda mu Parliament Saamu Beegira awanjagidde abasiibi beeyambisa ekisiibo kino bamalewo endooliito naddala ez'ebyobufuzi babeere bumu ate n'okwekulaakulanya. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffaru ayogeddeko naye. Omubaka omulonde ono Saamu Beegira mu kwogerako ne CBS ey'obujjajja ategeezezza nti omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani eri abasiraamu ssaako ekisiibo eky'abakatuliki n'abakristaayo agambye nti okusiiba kuno kutuukidde mu kiseera nga bannayuganda kibajje bave mu kalulu akaakanaayo kyani akalesse nga kayuzaayuziza mu bantu bangi. Bw'atyo Saamu ono Beegira asabye bannayuganda beeyambise ennaku zino ez'akalema bateekewo obumu. Ntwala mu kaseera k'ekitiibwa kino ndowooza bannayuganda n'abavubuka okutwaliza wamu twanika kozesa okwekuba mu kifuba n'okusonyiwa abo be tusooganye nabo oba mu mbeera y'ebyobululu ne gye tuwangaalira n'okudda eri Katonda emyoyo gyaffe n'ebirowoozo tubizze eri Katonda mu kiseera kino eky'okusiiba ffenna abasiraamu n'abakristaayo ffenna mu kaseera kano tusobole ate okulaba nga ekisiibo kino tukifunamu tuzimbe obumu tusobole n'okufuna omutima ogw'okwagala ensi yaffe ne bannaffe. Omubaka ono Saamu Beegira mu ngeri y'emu asabye abavubuka mu Buganda ne bannayuganda okutwalira awamu okukimanya nti essaawa etuuse bakitegeere bulungi nti okulonda kwawedde essira baliteeke mu kukola bejje mu bwavu n'okuzimba ensi yaabwe Uganda. Engeri okulonda gye kwawedde ndowooza akaseera kano ke tulimu twandibadde tukakozesa kati okudda ku mirimu gyaffe okudda mu nnimiro zaffe okudda mu bizinesi zaffe buli omu gy'abadde ayiyiza ebyentalo byonna ne tuyiza ebbali ne tusobola okulaba nga tukola ebyo bitujja mu bwavu.